mikolo gya ekelezia awaba Ssaabasumba oba omubaka wa Paapa tutera okulaba abasajja sinakindi abakyala abanekaanekanye mu kyambalo ekitali kya bulijjo. Abantu bano be bayitibwa abasirikale ba Paapa olw'okubanga Ssaabasumba oba omubaka wa Paapa yaliwo mu kifo kya Paapa mu Uganda. Nga bwe gwandibadde abasirikale bano tebava ku lusegere mu biseera nga balabiseeko mu lujjudde okusoma emmisa. Twacaddeko mu maka g'omwami John Paul Kalungi omu ku basirikale ba Paapa mu Uganda mu kiseera kino. Obukatuuki bwa John Paul bweraga lwere okulabira ku bifaananyi ebiri mu nnyumba ye. Ebimu ku byasoose okutulaga kye kifaananyi ky'ekibuga Vatican kye yajja e Roma ng'ekijjukizo lwe yasooka okukyalayo mu mwaka gwa 1975. John Paul wa myaka 86 era mufumbo w'abaana 8. Anyumirizza nti mu myaka gino byalabye abirabye. Yakubwako n'amasasi 7 mulambirira mu lubuto abantu abaasindikibwa gw'ayise omulabe we mu mwaka gwa 1979. Gaakwata lubuto gonna gaggweera wano ne gatakwata mutwe ne gatakwata mutima nkyewuunya. Ebyokukakaalukana byo yabyamuka era nga kati ensimbi ezimubeezaawo azijja mu mayumba ge. Yafuna ekitiibwa ky'obusirikale bwa Paapa n'abalala 5 mu January wa 2013 ku Lutikko e Rubaga. John Paul ataddemu ekyambalo kye eky'obusirikale ne tudda ebweru ne tuwayaamu ku bikwatagana n'ekitiibwa kino. Ssaabasumba asinziira ku buweereza bwo ye n'aweereza amanya ago eri Paapa kusiima kwe n'alyoka akukomyawo. John Paul agamba aweereza Eklezia okuva nga akyali muto. Yali ne kakiiko akateekateeka okujja kwa Paapa Paulo ow'omukaaga mu Uganda mu 1969. Ekitiibwa kino John Paul kyamuweebwa Paapa Benedicto ow'e16 eyawummula. Kigaanako okusooka muwaawo nafuna essanyu n'okulaba nti nondeddwa mu bantu abaweereza bonna. Obusirikale bwa Paapa bujja n'obuvunaanyizibwa. Omukolo Ssaabasumba kwaba tulina okubeera kumpi naye nga tumukuuma ne mu Eklezia okubeera ku ota. N'okukuuma ekitiibwa kino kwetaagisa okulema okukityoboola. Obutafaananako n'abasirikale balala be tumanyi ennyo bano bo tebabeera na mmundu. Wabula ekyambalo kyabwe kijirako ekitala okulaga obukuumi kyokka si kyakulwana. Bakikozesa mu budde bw'okutukuza omugaati ne viini mu mmisa okulaga ekitiibwa kya Mukama. Batendekebwa bannaabwe ababasookayo engeri gye balina okweyisaamu n'okukumba nga bakuuma omusumba. Ekyambalo kino John Paul kyayambadde kikolebwa Roma era kimalawo obukadde bw'ensimbi 6 obwa Uganda. Oyo abalondeddwa ku busirikale yakyegulira. Mu mulimo guno John Paul nga banna abalala tasasulwa agamba baweereza Katonda. Ye mukyala wa John Paul agamba mwami we okufuuka omusirikale wa Paapa kyamwewuunyisa. Naye era ne Mannya nti olw'okuba abadde aweereza mu Eklezia ebbanga eddene ekitiibwa ekyo kibadde kimusaana. Wabula yagamba ekitiibwa kino si kyekikulu. Ekikulu kwe kuba nti obuweereza bwe obw'emyaka gino gyonna busiimiddwa Eklezia. Ekitiibwa kino kyalubeerera era abakifunye afa nakyo. N'agisiimye nti kino kyekyambalo kyange kye baginteekamu. Ku myaka 86 omwami ono John Paul yandibadde ali waka oba oliawo ng'awummuddeko olw'obukosefu bw'alina bwe yafuna oluvannyuma lw'okubwa amasasi 7. Naye olwamuwa ekitiibwa kino eky'okubeera omusirikale wa Paapa yakikkiriza olw'okubanga nti ye akyayagala ogenda mu maaso n'okuweereza Katonda. Gertrude Tumusiime Uitware.